Mu muzannyo gwa Badminton, mpaka za All Africa Men and Women Team Championship ziguddwawo ssentebe wa National Council of Sports ng'era ye President wa Uganda Olympic Committee. It's very clear that Uganda Badminton Association ekulakulanye to be able to attract the whole of Africa. Omwaka guli we had 2 events mu October and November. Era rero tubasanyufu nnyo that twina Africa yona eri wano mu Uganda, and we are hoping that abazanyi baffe bagenda kubanga abazanya ne ba Africa bava mu powerhouse nga South Africa nga Egypt eziri wano, and tusuubira from this event basobola kufuna points ne experience ebayambeko to go for the next event as well as hopefully maybe the Commonwealth Games. Akubiriza ebibiina ebitwala ebyemizannyo ebirala okuva mu kwekwasa COVID-19 mu kifo ky'okutegekera abazannyi emizannyo egy'enjawulo. To encourage other federations bakope ku Uganda Badminton Association bakole emizannyo ng'enyo, because cut now COVID is still around, now economy is open, emizannyo gisobola kubeerawo, of course with standard operating procedures. Olaba bano they are wearing masks, balina sanitizer, balina temperature gun. Era tusuubira we advise all other federations to be able to bid and host, of course nga bagendera mitendera y'amateeka. Abannayuganda basose mu nsiike okubadde Brian Kasirye ng'ono yasinga okukyanga badminton mu Uganda essaawa eno ne Ataman Friday bombi bawangudde emizannyo gyabwe. Tunulidde okuba nga ndidinga team yange the boys, because eno Thomas Anubaka abawala bokka n'abalenzi bokka, so target yange eri nti njakulidde nga team y'abalenzi to the finals. Era nga match yange esoose eno ebeera ebiseera ebisinga mu team events match esooka ebeera very important, so mba njagala ngiwininge nsobole okuba nga my teammates bawa amagi nabo basobola okuba nga bawangula games zaabwe. Hospitality, it's really good. Everyone's very welcoming, everyone's always ready to serve us, to help us whenever we need something, so it's very good to be back here. We were here last year October, so really happy to be back here, yes. Akulira omuzannyo gwa badminton mu ggwanga Anet Nakamya atubuulidde obukulu bw'empaka nga zino. We're looking forward to being that team that represents Africa. So it's a big task, but it's also encouraging to be that we are playing against the best, but we want to come out as the best of Africa. But also the other thing is when you play against all these top players, you also improve on yourself as an individual, but also as a country. Empaka zino eza All Africa Men and Women Team Championship zeetabiddwamu amawanga 17 okuva ku Semazinga Africa ng'omuwanguzi wakukiikirira Africa mu z'ensi yonna ezigenda okuyinira mu kibuga Bangkok mu ggwanga erya Thailand. Abel Kitaka, Salt TV, Omunnyo.